Executive Media. Focus, innovate, succeed. Shalom togenda bona na ggwanga lino era kati buli YouTube ekyo kyetaaga funayo omuntu gwe weesiga ali mu nsi endala omusolo tuguwe ensi endala ate wano batulwana bulwanyi gavumenti yandibadde egamba nti abantu baana baffe basasula emisolo ba YouTube baffe tusobola baregulatinga batya beeyongeremu nofuna ssente essaawa zino gavumenti zonna ezima URA Uganda Airlines biki ebyo civil aviation bani badde bawa ba YouTube emirimu obulango wadi webali kuzeewa nze ali musanyufu nengamba omuntu yemwe yasamira muri abantu balonda abantu banondaga rising YouTuber wonyanya ka YouTube banja abajja baggula kagamba olaba Shalom olaba Shalom aguddewo fala gwe twatumanga soda nate fa balina amabina amanene oya loza YouTube bya mabina ani waliwo ekizingiriti ekibankulate ekimmonde ekigula omuzigo munga kisige ku mabina tambula nga kina amabina amanene kikavinge ekina amabeere kyagulawo YouTube najogeyako ebigambo bingi nnyo era ya Shalom yabigwazaza akopa kasuku bayidhayo bulijjo njaga kukubuuza abantu bakuteekako ekintu ekyo kasuku gondi ani Shalom akopa kasuku Shalom ogenda gwalwa akukoppereza Shalom byoyogera ati wabisoma kusonyerwa kuba kino tewakisoma kati abantu bakulinnyiridde naye buli kintu kyo kyokola bakiteekayo ewa kasuku abantu balabanga gwe atasaanidde lwaki abantu bakulowooleza bwe bati fitina waliwo omukyala natukankyogera kali eyo bweru Uganda yamulema nasalawo agenda oba ali Canada oba aliwo ensi yatwala ensi yabungeesa shami mwantu etunabuzi mu Uganda abantu asinga bwe bandaana media tetubawa tamanyi mufe abaagala okukibawa muze I give you what you want to see obviously kati basinga tebakimanyi obviously abantu bonna tubawa kyetwagala oyo anka akimanyi agamba Shalom musimu namawulire anka akimanyi naye nsubira okimanyi naye because tebakola research n'abamu n'aboogera nno babu diploma wano kuwumukaati The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bajita kando night gwokutte gwobba. Washuga teyamalizanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Okay, tusobola n'okugenda ku gundi. Ewa. Pozi tuli mu kamera ate. Tuli mu kamera ate. So kasubire muli bulungi oli ku Executive Media Shamye Manja lyerinnya lyange. Njagala okubeebasa okubeera nga mutulaba n'okwongera okutuwagira. Nawe kyasaba Sabu. Mune njasa. Kumitwala 2 golina. Nina 21 ka 23. Ero kyagala. Yena weze mitwala 24 ejaba subscribers. Nkyabasabira ddala tuli bubi nnyo Shalom. Njagala akakadde k'aba subscribers oba ngende nkyale wuwo oba nkyale ku kiki. Ntandika okuyimba ekigambo kimu bannange subscribe to my YouTube channel. Eimu ya kakadde k'aba subscribers. Olwo abatulwana beeyongere okulumwa. Osegeera ba active subscribers balaba commenting abashare. Abo ababagira bwati n'agamba Shami Mbambi nange nono mugambi ya subscribing abo benjagalira ddala abo. Naye kati bino ebintu by'abantu abatulwana ekyo kye kigenda okubaleetera okuyiga nti YouTube kati kwe tulya okitegedde ekintu ekyo. So ndino omukulu Kawes award winner ekibangawo muntu omu kuwangula award mpitirivu nga Shalom. Era Shalom watujjirira naye okoze ebyamagero. Yesho yali etuse. Twali awo nga tugenda tuseka tufa. Nga mufa? Nene tugamba olaba nze nina kintu kye nagamba abo bakajiiko. Ne mbagamba nze nina ebintu abantu bye batampa. Nze brand ambassador w'edduuka lyange erya Mimi's Glamour. Era ekipande kyange kwekiri gwaliko neteekako kubanga bala tebafuulako brand ambassador. Nefuula mangu awo. Wadi webali kuzeewa nze nali musanyufu. Ne ngamba omuntu yasamira muli abantu balonda. Balonda. Abantu banonda rising YouTuber. Naye ekitofu oli. Kati twatulimbi. Oli. Twatulimbi awo. Ati consistency yo. Tugamba abantu. Buli kana kusawa bila ntalasha mu 256. Ne tujje tukola ne kunonyako short and mamwa show. Oya tuzimba. Ate ngo ina n'empya gye watugamba gy'oleeta ne twali awo n'omukulu ne tujogera mutugamba ne ennungi. Ate waliwo ne yagingambye. Empya. Kati waliwo omuntu yadda ngamba tukole ekintu ekyo nga Shalom yakitugamba. Nemugamba tetujja kikola kwa waliwo yakireeta ye Shalom. Naye talina kiinitiating. Saagikoledde wano weeryeri. Era ntekayo. Yagikoze agikoledde mu America. Nagamba omu America. Awo ogenda bonaabona na ggwanga. Yagikoze namugamba ali mu America. Namugamba nkolera. Nankolera. Nampa buli kintu ekyo nga nakimwa n'agimpa. Nakozesa n'empya. Batasha mu 256 updates. Eriawo yatekayo mpola obuntu bwaffe. Shalom togenda bonaabona na ggwanga lino era kati buli YouTube ekyo kyetaaga. Funayo omuntu gwe weesiga ali mu nsi endala omusolo tuguwe ensi endala.
ate bano batulwana bulwanyi gavumenti yandibadde egamba nti abantu baana baffe basasula emisolo ba-YouTuber baffe tusobola baregulatinga batya beeyongeremu nofuna ssente essaawa zino gavumenti zonna ezima URA Uganda Airlines biki ebyo civil aviation bandibadde bawa ba-YouTuber emirimu bulango naga ati manyi Shalom leero ne babayita ne bateekawo workshops nga nsasulire nga gavumenti ezisasudde abaana ba YouTuber ne bajja ne bongera ne baturegulatinga ne bamanya nti YouTuber kino kikyotalina kukola ne kino oba oyagala okufuna ku bulango obuki obuli corporate batulwana bulwanyi ne bata facilitators from different countries ne batuleetera ne ba YouTubers mu nsi ez'enjawulo balete Mr. Beast ne batuleetera ba YouTubers okuva mu nsi ez'enjawulo nga muzeeyi Museveni Kaguta bw'oba okuwa abantu gundizo ze wakose bako ebyo bino simana birabya unstoppable ebya bebe ebyo yita kuba YouTuber babeyo muzeeyi olumu akoleyo gundi ayita ba YouTuber atuweya akantu muzeeyi Museveni alage nti ba YouTuber abarecognizing era balina kye boogera ku ggwanga lyabwe nanti fe baagaana we wava za awaadi ezo kuba ba YouTuber mbadde temunnasiima naye president alina okurecognizing aba YouTuber ate nga babiraba kubanga tusasula omusolo ku mirembe kubanga YouTube ewadde bana Uganda abakuwa akalulu emirimu essanyu abaana bangi abali mu YouTube abandigenze ne babba tebabbye muba regulating temubateekako maanyi Shalom kino nkibagamba mwenna bwe mutayimuke ba YouTuber ne turaising eddoboozi limu okulaga gavumenti eno n'abatulwana nti tulina ettoffaali lye tuteeka ggwanga lyaffe oba aliyo omuntu ali kasozi alwana YouTube okitegedde ng'alina kasozi watulabira tulina kye tuteeka ku ggwanga lyaffe era muzeeyi akolenga ba Putin one day wa YouTube gundi interview oba lyanga muzeeyi akubidde oba General Nalweyiso ng'akubidde essimu gabe jena ajja tuleko mu kantu tumukoleko General Nalweyiso tukunnyonnyole nti maama batulwana naye maama nze YouTube bw'eba empaddeyo $1,000 abaana bange eka balya Shalom yali yeetunda nga bamaama bamumalawo nga bamu bamulya bbanja example gyaleese Shalom nakukyazanga tulina omukazi eyakulya ebbanja ekisaasi n'atakusasula ate tanima police yetas yafutyanko omusango nefutyanko omusango era nkyagala obwenkanya okitegedde naye Shalom bwe yayingira YouTube neva by'okwetunda kati mwagala mwana musindika kwetunda bansindika mu bulwadde eddagala lya sirimu lyabuliddwa abalimira mutuleke bannange Shalom nze nja kwogera ku kigambo kya YouTube era buli mwana asobola ayingire YouTube akole mujje abaana abasomya amawulire mujje tukole banji yes asema ulire mainstream tesobola fenna tumalawo ezo sente zekola graduation party gulamu kamera gulamu soko ogulemu kamera field gwasomya amawulire kuba muli bati nejangu nempisa bikambwe mwino mu YouTube ayiyo ekirala jenga amanyi nti agenda kukola eno tukola nnyo temu kuwummula teri kuwummula tukola mpaka sawa nga musango kansaba omulimu ngende mu emitwalo 5 osobola okwekozesa wekozese wane mainstream muzagala ate ffe abavudde eno abalina numbers oba ozitowa anti kizo kyensaba abo abaana bajja mwebuuze jangu tukubulye nti eno biralamu wetaaga consistency wetaaga okuba nga teweesaasira wetaaga okuba nga oli mugumu olina okumanya ebintu bingi ebyokumanya olaba naffe abaluddemu okyebuuza ku Shalom eyakajja n'agamba bakola batya omutwe samuneiro editinga bwoti okitegedde tokoowa kwebuuza tojja nampalana bw'onojja ng'ozze kulwana nakugjawo bw'osanzeewo tojja kukola kali ajja nga baleesema balinga bayimbi b'e Uganda buli muyimbi ajja nga mpya baagala ate kumenyawo bali basanzeewo kati Shalom nze kyensaba abatutaddeko amaanyi bagatuggyeko wabula tulabe bwe tukolagana naye bateeke amaanyi naye balina YouTube channel zaabwe naye bakole maanyi balabe nga bano bakozesa babayigirize other alternative media nga YouTube n'ekirala mainstream erabe bwegenda okutambula ku mulembe ogwa digital wakati buli TV zonna kebe CNN BBC bonna bakyusa dda banyazi YouTube bakanatenda BBC naye kati Uganda erimu ebyewuunyo mwe mutulwana bulwanyi tulyewa tujja kugoberera amateeka bwe munaakola workshops tujja kujja naye ekintu ky'okugamba nti mugenda tujjawo we can still have other alternatives and we will still work
eggwanga libeere nga ddyo terifunamu. Omanyi ye President Museveni akimanyi Facebook tereko mu Uganda. Ayagala post ateekayo obubaka. Naye bateekayo obubaka. Naye ndinze kye ŋŋamba nti Facebook abaali bagifunirako ssente bwe baali bagirwana okugijjawo neegwa because app yagwa. Abamu baasanyuka abalina numbers. Kati tukola abanya numbers kijja kusaba n'abapya. Mwenna mwagwa lumu. Kye kimu ku YouTube bwe banaatandika ogirwana app neefa wano mu Uganda. Naawe nze alina basubscribers 2,000 simanya naligestalinga simanya nafuna license simanya nakola biki ogenda sigala ogudde kuba omulimu gwonna gunyuma olina ba competitors. Health competition. I know. Kati ffenna tulina olwanira wamu ne tumanya nti okay tweyambye tutya okubanga tukolagana ne gavumenti mu mbeera esinga okuba ennungi ne gavumenti nayo neegamba tukolaganye tutya n'abaana bano mu mbeera esinga okubeera ennungi nga tetubanyigiriza nga nabo tebatunyigiriza. Yes. So tebatuteekako nnyo maanyi. So grounds. Yes, wamma kulikayo mu award. Twavude mu award kuwangula Female YouTube of the Year. Female YouTube of the Year yo nagiwuuta buva. N'egituma mbitiibwa ebiyitirivu. Kuba abantu bakuba akalulu anyuma ng'ojjodiga. Nina abaana nti bangi benzadde. Ne baffe essanyu naye bw'abawangudde. Bambi ne tubawangula awo naye kati waliwo gundi award ezanyiiza abantu. Award y'okunominatinga Bebe Cool, Chameleon, Eddie Kenzo, DJ Michael n'awangula award. Twali tubuuza award ya Michael wagimuwanga muntu yakuwaayo akantu oba wagimuwa lwakuba yajja n'omuzungu? Abantu balonda. Naba King Michael yasinga onyumya emboozi entertainment esinze omwaka guno. Yaginyumya dde. Emboozi zaatuweza entertainment. Wagimuwa kuba nti asinze okunyumya emboozi. Ebigambo byogere bulungi kagamba mbu nagi. Bagimuwa lwakuba kati nze nziwa ggwe. Bazimuwa lwakuba asinze onyumya emboozi oba? Abantu bamulonda King Michael. Ate omukulu yafuna award yaki? Alwa. Yani oyo? Abdumulasi. Kuba entertainment commentary. Eyo Abdumulasi abagimuwa n'abayimbi by the way bebasinga n'okulonda. Nafuna abayimbi nga 6 ab'amaanyi. Nakola interview ne Abdumulasi ng'ayogera engeri ba manager. Gye babayisa abayimbi. N'ebyo biri mu management. Naga omusajja olwo kuba abantu asinga twagisala nnyo. Buli kyayogera kituufu. Management wefuna omuyimbi emenga sure mukamula. N'ava ng'osobola omwambala. Kati wamma kyekino Shalom singa gwe wagaba award. Kati kubanga buli awadi wandi gitunyonyodde kati obuzibu tetwategeera. Interview ejja mu 256 Abdumulasi annyonnyola n'atwala example ya Nwaji omanyi ebiriwo ebya Spice obimanyi byonna obimanyi. In fact n'amu ku bantu abaagala Abdumulasi bayimbi b'amaanyi amu n'abakyala abasinga babadde mu zi management. Onagamba lakubasaagala vaayo kwogera. Njagala sigaza mirembe gyange. Ne management ekukamula. Management yo nga yasaze kukamula. Ne kujjamu n'akatono ke wandisigaza. What he didn't put in you. Kibatakuteekamu nazo ne bakikujjamu. Management obuzibu bw'erina bw'etuuka erabanga yeekuyamba nga gwe tokyalina ky'ogiyamba. Kati ekyaweesa Abdumulasi abantu kyamuteeka kyekyamuweesa awadi eyo. Entertainment committee yayogera ebintu bye tulaba mu industry omuntu oba otya noba ng'oli star ne bukeera nga toli sitaani. Tekyamuweesa. Awadi kyendala abantu yebeemulugunyamu awadi ya Talk and Talk Show. Talk and Talk Show y'emu ku programu ezirudde wano. Ate nga ne ku internet ekola bulungi. Mwaginominating emirundi egiwera ena. Nyetalondayo yadde ka award. Abantu bagamba obwenkanya wadde butono mwateekamu ku fitina. Okubwesooka si kubulya. Essanyu si eba emmere. Olwokubanga essanyu ko yalisooka wansi si ebeera emmere. Kwe kubwesooka si kubulya. Si ffe abaalonda. Abaalonda baakozesaamu ku fitina. Twatunuulira fact ezo. Kyova olaba teri akomplaininga ku mboozi mu kati bwe yawangula. Panel of the year. YouTube panel of the year. Emboozi mu kati neewangula. Katoka kategori mwe baagiteeka. Mwe baaginonya nga kategori abaali baali bazitowa.
mu category mwe yali nga waliwo ebintu by'enkizo olajja kuza Sun Nation yawangula Sun Nation sensuubira ku kyemanyiba tulina form ze twalaba lwaki twabuuza abantu lwaki ono yawangudde ezimu ku byasasingako Sun Nation okubanga ewangula creativity ayinza obba nto but creativity so far program yammwe ekyasinza okunyuma yeya Brian White lweweesiiga ebintu akaligo yakunyumira yokka aŋŋamba recently ku bintu byemukoze ebikate benziti nali manyi mujja kujja mugyogereko ngaeya bulijjo but the moment bwewagenda neweesiiga ebintu awo wenyini tujjeyo bulungi ekifaananyi kya Brian White wenako mutegeera so Sun Nation has creativity buli muntu aba ayiiya olaba nti ambi ava mu kkomera yajja uniform y'ekkomera like creativity kasuku abaali nga tokkiriza mbeno kasuku aba free wali aba yeye ngayo mbeera alo naye I think sure biri mu Uganda kasuku z'abako free nga he can express himself short and big share yammwe ne Sunday Nation kasuku aba is himself like you can crack jokes aba yeye ne shares mundaza abako he has to this picture to maintain bano bantu bakulu tusijja kukyogera bano sijja kweyisa bwenti bano bajja kunyiiga kati creativity was one of the factors tutunulire ekikyo ey'abakyalo kubanga you advocate but at the same time you advocate for men's rights nogamba abasajja bangi gye bali babonaabo natulugunyizibwa n'obuulirira abakyala kati wali mukatogolemu ekishira Price yagamba omusajja tomweyalira n'omwebikka ate gw'ogamba abakyala twekubemu ttooki you see kati wayinza kati olisosa ng'oli ng'abuuza lwaki Shamimu yawangula bajja two different personalities oli agamba omusajja mubiva mu bufumbo wabula gw'ogamba omukyala ali mu bufumbo nti naye weetereza assess yourself olabe kireme kufa kati awo n'osukkuluma mugwe toyabuludde wabula ozimbye mbu bantu banzi bakoze ekyuba omwaka guno bagaana bweru nga zibalemye omu alina we omulala ntero givaamu kati adda ku 3 AM player essaawa y'omwenda naye nga gw'okikubye omwaka mulamba bwekakwoteekayo akantu one otambula babiraba ebbanga kipezeza emyaka 7 nga nkola YouTube tokiraba mpezeza emyaka 7 producer mu YouTube nga njikola buli lunaku Monday to Monday kati ng'oli agamba Shamimu awadi nali nzigwana ezo olwetakawo n'endala nga 10 budde bwe bwatutemayo naye wali wetakayo awadi endala nyenje nnyo naye budde bwatemayo consistency kyobadde owa abantu oba bintu byanjawulo tukoze YouTube n'abantu nze wenatandika YouTube bangi abajja baggule bagamba olaba Shalom aguddewo fala gwe twatumanga soda n'ate ffe abalina amabina amanene oli alowooza YouTube byamabina waliwo ekizingiriiti ekibankulata ekimmonde ekigula omuzigo omunga kisige ku mabina tambule nga kirina amabina amanene kikavinge ekirina amabeere kyagulawo YouTube n'ajogerako ebigambo bingi nnyo era eya Shalomu yabigwazeza akoppa kasuku bayinzayo bulijjo nyaga kukubuuza abantu bakuteekako ekintu ekyo kasuku gondi ani Shalomu akoppa kasuku Shalomu ogenda gwalwa akukoppereza Shalomu byoyogera tewabisoma kusonyerwa kuba kino tewakisoma kati abantu bakulinnyiridde naye buli kintu kyo kyokola bakiteekayo ewa kasuku bakiteekayo ewa kasuku abantu balabanga gwe atasaanidde lwaki abantu bakulowooleza bwe bati fitina waliwo omukyala natuka nkyogereko ali eyo bweru Uganda yamulema nasalawo agenda oba ali Canada oba aliwo ensi yatwala ensi yabungeesa Shamimu abantu etina buzibu mu Uganda abantu asinga bwe bandaana emidia kyetubawa tamanyi mufe abaagala okukibawa muze I give you what you want to see obviously kati basinga tebakimanyi obviously abantu bonna tubawa kyetwagala oyo anka akimanyi agamba Shalom si munnamawulire anka akimanyi naye nsuubira okimanyi naye because tebakola research
N'abamu n'aboogera ne babu diploma wano ku Mukaati. Gye basomera awo. Abasinga ba certificate. Ne Shalom gwe baliko ali ku second degree. Yakubiri. Ne nva kulaba ne ku bitabaawo zonga nabo. Eyasooka yaggwa na dda. Eno ndi ku degree yakubiri. Ne nalaba omusiru ng'ayogera. Nkusonyiye kubanga toli munnamanya n'ensooka omusango tekubona nga kalabimbu eno. Gwa diploma wa institute. Kachoyo sijja kuddako oyo mumazi. Shalom akopa Kasuku. Kasuku omukopa mu ngeri ki? It is very true. Bible egamba to emulate ngabo. Kasamba nga nnache kopa ke kirungi. Kirungi. Kasuku simukopie ko gezza mabina. Batabikiriza mu byogezza mabina n'omuzigo omuganda. Kasuku ye yandeeta. Era nga kasaba na Uganda bonna n'abali ebweru. Buli Kasuku agenda okujja ekigere bwati. Wokizza. Ngenda kirinnya, ngenda kiteekawo. Sigenda va Kasuku. Because he paved the way for me. Bano bonna abantu akatwalo kinye kine ebibeere n'ekisiga omuzigo ku mabina. Ekimusumbwa mbu Kasuku was your friend. Tewamuggyako ekyamaanyi kikolimu. Tewamuggyako. Tewasobola muggyako mukisa. Wabula ffe ntula akazina Kasuku nyo senga mba mukutte bulungi ne mwesibako. Nso mufunamu ekirungi. Kamba example ya Bible simanyi muyita mutya mu Lusiraamu. Waliwo nabbi bamuyitanga Elijah. Yali mu Bible. Teyafa yagenda bugenzi mu ggulu ya embalasi za mutwala. Nabbi Elijah alina mutabani we nga walanya Kasuku kiyambi we bamuyitanga Elisha. Bwe yali agenda n'amukwata nga togenda nga tondekedde mpa ky'obadde olina. Ani gw'ogenda okulekawo? Nabbi Elijah bw'ayambuka waggulu amaanyi n'akwata ku Elijah n'amusabira omukisa. Nabbi Elijah afa akoze ebyamagero 4. Elisha bwe yafuuka nabbi yakola ebyamagero 8. Bali nesenga yava kuwono nabbi Elijah n'amuleka n'agenda nga tamugjeeko mukisa gwe teyandibadde nabbi. Teyandikoze byamagero bye yakola. Shamimu singa Shamimu okola business Shamimu tova ku nnyonyi mbaswako pa Shamimu negane Shamimu njagala ka ticket ya kasamu samu nfunirayo bamba musubula bakola batya wabi Shamimu wabyawo wabi si wabi yadde nonga Shalom obadde osubula konya ve konya jangu Istanbul yo wali okay because obadde yo omuntu ng'omukopa nga tomukopyeko muze mubi. Sisubira mbali muntu aso kiwakanya. Era Kasuku mwegomba. Cause nange njagala nkere ku makya. Right as we speak, Zubeda you a household name. Zubeda kanyoba ng'olimula ngogenze mbata cha swasimba line. Bakuyitamu. Kasuku is a household name. Kati gwe naye tewandibadde omufunako ekyo. Manyembu he has olaba impactinze Shalom nga teri amanyi better than a foundation teri amanyi kitange ne mange namala mubalaga naba manyi tusanze bano abasinga otulwana bawulyambu tukopa bakasuku baina foundation nechi bakolamu ekyamaanyi kugula muzigo muganda geza mabina nakwe kuba mbisoza amabeere nakwe mwoleranga mu kamera. Nze Kasuku samukopa kekyo namukopa ekinyongera mbu nakola kyano mu December tuga kwezi omwaka n'abasabu emitwalo 3,13 endawezi emitwalo 5 lwaki banfollowinga bakanye singa tugambe manyi waliwo kyebata opportunity cost best alternative for agonyoga bwe bakafeja vasteriwo kanje ku KFC wanzo gamba ero Kasuku singa tali yiwo nsobola okulaba Shalom. Nuli nali nebuzabuzanga netunda sina mulimu. Gwenye nali nabye gwenye nga tebivaamu sente. As we speak, Shamimu nafuna scholarship ku show zange. Nalaba abantu abagule meza abajja. Era ffe twali tutudde emabega
munajja my brother omanyi mtera tuula mu kifo kimu sitera kwetala najja n'annoonya omanyi bw'atuuka mu kifo asooka n'abuuza aliwa Zuobe najja nga musanyufu netugamba omwana laba abantu batuuzizza Shalom waffe omwaka gumu naye kikuyambye kuba consistent enkyo ojja kuwulira nze nina omuntu eyajja n'agamba nze soogera n'abantu bampi kuba amagezi maama wange simaba maama obaani yamugamba amagezi babagalese wansi naye nina abantu besitakyaddamu just neegamba nze ndi mu ggwanga wano wennoonyeza ensimbi mu Uganda toli ku kyeyo tewabungeeta wendi sente nzinoonyeza amagezi gange aŋŋamba kusigala wano kyokka ate amagezi gange agamba tonaagaŋŋamba okusigala wano mu mbeera y'emu gandabisizza bulungi gampadde erinnya ndirina bizinensi nzirina ebintu byange bitambula nfunye emikwano ntimba ziserena za Afrikana oli ali ku TikTok aleekaana kwakoledde ka live akuvuma so ekyokopa kasiku sijja kyega namwe nja bakopa Shamimu era nja beesibako ate nga naffe kati tukwesibako ssebo Shamimu ŋŋenda beesibako paka wenna kati banteeseteese bulungi kati nange kanfune kati I can stand on my own Shamimu mukozi muleesa abantu mukozi Shamimu mwabanjigiriza mbwate sookola story neeba impactful oli naayigamu ekintu kati gweŋŋambe mbaveeko nzire wankope gwagula omuzigo n'ogusiiga ku mabina ogejja amabina okole kaavu z'omusajja kyoyagala nange mbeera ekyo ngere mwajanga kwa TikTok live nga nange byendika ebyo ng'onye emyaka 34 nga ne muntu akabagulirangulire gye wewansa musimanya nvuga magida nga bagulirangulire nga nenyoka adoba sukaali abaana abajja bamugulya sukaali sitabe yazaala ewalala kivubuka gwe weetereeze gwe ekyamabeere n'amabi n'amakadde naye mwalema okwetereeza mwalema okugamba nti tetukolagana tetukwatagana nabye nga kinja Samira kuva ku Sunday nga kyasama takola nga adde ku birthday ya Kapa gy'alina ewaka ayogera ku zaawaadi wajja nga tukuwa waadi ya pampa asinze okambala pampa omwaka guno oba asinze obbigula gwenna kutambula nga gunna kitembe mukulu walemwa okoppa abantu b'ensa mwefo kyakukoppa bakasuku bakobukisa abajjako bikolimo wewaananga wano hayemaŋŋono netuva ggulu kati oli luddawa wano akola sente mu kampeyini gw'oli luddawa Shamimu tukkirize omuntu aba akuyiseeko kati omuvubuka ekimu takkiriza mbu Shalom yamuyita kola kuba amutumanga soja esseeta kati yalaba Shalom oli tukuze tulina amaka tulina gye batuyita abakoddomi naye Shalom oli mu YouTube lwaki olowooza abantu bebula abalabanga ffe abatalina kye tukola ati bo kye balowooza mbula bwatuula wano eno but we are making money era sente basulaze dda eza November earnings ziba zazze oba twazirabye dda nti ya November nno ninayo sente bwezi era nzirize ositegeera ng'okimanyi ng'omanyi nti nno ku YouTube ninayo sente bwezi between the 21st and the 26th ngenda kujja akasente kange bannange muve mu bintu by'okwebuzaabuza you still have a chance to change your lives bw'oba asalawo genda bwolukola temutulwana abali eno omaze emyaka 5 bagambanga luli tubogerera obulamu bwo naye ate mwe abali ate mwe mutubogerera katukola stories zaffe tuba twalina nnyo omuntu kitegedde mwe mutulumba mwe mutujongera wano mu Uganda nga bwe tuli abaavu talina kye tulina naye tetubasabiriza ate Shamimu yeevuga musiyero wano tukolera wa Shamimu mpangisa wano ekisaswe kya mitwalo 5 tewaliwo alina edduuka ku Sapolo gwayogera n'ennyoka adoba bagambe nkola n'eddiko n'ennyoka akyewola omunnyo gwali ebweru ayogera
nkola neddiku nyoko basiba bamugeya banne mama gundi mama Fiona chokai n'abaana ebweru mukwano tereza obulamu bwo kati faamu kankubire abamu kuffe twatoroka mu kisero mwadduka twadduka kati muga shami muffe twatoroka kati naye omanye ekiruma abantu abasinga tebamanyi twabasalako. Thank you. Bagamba yavaawa naye twagenda dda kati ekyalumyanga abantu abakikkiriza mbu najja bali mu mirembe abaagano kikkiriza saba TikTok nga bayomba agula muzigo omuganda asiiga ku mabina gejja mabina. Tereza obulamu olwokuba asooka n'okonya emyaka ena ng'okula tozaamu toli mukulu manyi kasooka ne kakona akavubuka bambi munuli abazadde mugala kutazadde mu pressure amu kumwe mukulidde ku musingi nga kitaawe yakuteekerawo ekkubo waliziba buli kitaawe ekkubo lyagenda akuteerawo ogenda oliziba and you think your dad can rest in peace? He can't. Buno obudde senga okola nnyo obenga mweko kwa nembeere awaka ndagaano si kyapa oli ku ndagaano family mwe muli ku ndagaano mujala obasengulanga mama wa kaddi indagaano ya Eros inze nguzizza nga sikakibwa ababaddewo kulwa abantu bano wa ali ku Shalom ne bawashiba kuyika nyanga za kyapa muli ba neighbor ate zenguzo omwaka guno zokka ate nga nkoze na bubi era mpulira ennaku emiti yana ate eri ku farm ate kati walala no ikanya kyapa byapa kati gwe kivubuka gwe mu challenging leta buli konna kapa kona akali manyago I make time is two nga biri manyaga gange ba YouTube no muzaamu amaanyi Shami mufatunye ebigendererwa. So proud of you. Tuli mukola Shamimu. Tuli mukola mtu ogerera. I made 27 years mu November mwezi oguwedde. Iwe twali awane mmere. Shamimu ndi mukusitula kalina. Nga yange. Shamimu kalina gye ndi mu kuzimba yange. Abantu ne bebuuza sente ozijja. Yange. Na yayogera wasikira emputeza bie za nayo tawogwanywanga. Kitange tena keyampa. Nenze as we speak abaana bange. Bayina newe nfiira wano bagamba taata yakola. At 27. Nze Allah ne wampita kati Shamimu. Ngenda nga ndi musanyufu. Bigenderera byo bitu. Buli mwana gwe nazaala nga mmanyi mwana wange alina kyalina. Kajede nsiwa myaka 2. Alina ente 2. Alina embuzi 2 alina endiga 2 buli mwaka angulete n'endiga. Buli mwaka gwaweza. Nze naye mbaafudde tebansondera lumbe. Abamu kumenya mwafiirwa eyo nga banyana akawunti yange efacilitating naye mbanfudde teri ansondera sanduuke. Ne bannange esimezo zitandika ogenda so muve ku ebyo ebintu by'esirusiru bye mukola mwalina basitamwe baabayamba baabakolerera amannya ne nabo baafa beevuma ensi kubanga tebaalina mukwano. Bwe kankubuulire ojja kwagala mwagala beera ku for you page tekigenda kukusasula bambi ffe bavuma tulina obulango mazima buli mwezi bansasula ssente ate sina kalango ka $5,000 sina kalango ka $1,000,000 mazima otuyitira URA sirugo YouTube neba tempadde Shamimu obulango binosobola okumpa ssente. Shamimu ntunda amata. Shamimu ntunda amata isi ona kuso tunda lita 3. Eyo musiru go tunda amata ate wantu tugamba nti otunda amata tunakwali tukagule walala je bali tegali mu Kampala ntunga tundira ku kyalo wennyini. Bachimalita kulita bachima bambi nemu batamwe babakolerera nate mutazo okwezika bwezisi mazima kusiga njala kwe kuba mpiso zigeze mabeere na kwesiga muzigo muganda ku mabina mukole kavuzi mukavinge mutambulenga mwanjala muti tereza obulamu bwo Shalom yakuleka kiriza Shalom yasimatuka kachalo nyonyi kyabuuka bagamba abuuka musanda
Kati sio asobola kunzizaayo. Kati ensi yakkiriza Shalom waali. Shalom kyasitula Uncle Stanley. Najja. Shalom omwaka ogwo mu YouTube paka omukolo egwavaawo. Gosobola okukola omukolo n'oyita abantu be nayita oba ne bagula emmeeza. Naye Shalom alina ekintu kye wajja nakyo, ina engeri gy'okuŋŋaanya abo abaana bonna ba YouTube ba TikTok. Kye nagambye walinze. Nalaba abantu nga bonna bali awo. I lose nothing loving someone. Tisina kye nfiirwa nga njagadde omuntu. Era njagala n'okwebaza ku Jayden. Wawa Jayden obulamu. Omanyi njagala ffenna tubeere bantu bakulu tumanye amazima. Oye katongole gwe bakolanga naye bu TikTok ye katongole bamita cuts. Nze namanya Jayden ku Shalom. Era njagala okwebaza nti wawa Jayden obulamu obupya. When nasisinkana Jayden namwagala ng'omuntu nga kato kange nga akaana nkalabanga karadani kange. Era njagala kwebaza simanyi bwe walaba interview nze era nali nkulowoozaako ejjo amasimu ge nabadde kkubira nabadde nyala twogere ku Jayden. Era nze bwe yakyogera bwe yandeka wano manyi twakyogera tusaaga. Bwe twava ku interview n'akiddamu n'akiŋŋamba. Interview twagikola ne tugitereka ennaku 3. Ayinonga betere okukola. Kati bwe tugita ango omutwe gwe yateekako ne gutuyamba. Abantu ne baguwa attention. Yategeera kati ebintu. Bwe baguwa attention nalabye abantu enjagala gye baagadde Jayden. Omanyi ejjo twabaddeyo nina essimu gye nafunye nga nabadde sigisuubira. Eyankubidde mu kyali waffe abantu bali mu kwogera naye ng'abantu abali mu kwogera ku Jayden b'amaanyi mu ggwanga tasobola kukutama n'ayitawo. Bannange gwe ngolagene ensi bambi katongole mbambi katongole otula ku boda osaswa zenze zimwe zisaswa owatuleeta 5 gwe bako osaswa meka otula ku toye tulako nesigala nga namu kati gwetaaga tweza sitamako kimala badde gamba Jayden ejjo wenjo we nategedde nti abantu baagala Jayden ate ekirala mukama bw'aba atadde ne boogenda ku lw'enzooli. Kati Shamimu ffe twandibadde twalana omuntu kati nyenje naye yakajja senga tuvimba emitima. Kati waliwo twatandikira okukola ne Jayden. Omanyi Jayden alina engeri gy'ampaamu n'ampisaamu nga ndaba abantu mu comment me I hate that boy. Respect people. Nakola ki? Nendabako abaavumanga Jayden. Nga ndaba comments omu nendaba videos bamukoledde ne zinnuma. Naye ne ŋŋamba I wish people know abantu kye bayitamu nga tonnaba kukola ki kutandika kumuvuma. Naye nze kye nayagadde mu byonna nalabye Abannayuganda nga bakwatidde wamu okuyamba omwana. Ejjo twabadde awo ku ssimu ng'abantu abanene wano mu ggwanga be nabadde sisuubira bali ku conference call bateesa ku Jayden. Nga bali ku conference call boogera ku Jayden ne ŋŋamba mukama bannange tutaza kyo omwana kyova tugamba kati riziki y'omuntu bw'alikola ate teriweta kkoona. Omukisa gwa munno ne bw'okutta tegufuuka. Jayden abadde abula wano emitwalo 5 mu nsawo. I know. Naye okimanyi nti Jayden anoonya enjala neemulumira mu kazigo ke ayinza ogifunya mu myezi 2 oba omwezi gumu. Omutwalo gwaweze gwa $1. Omutwalo gwaweze. Amiina. Senga asidi njagala okwebaza. Tubuzayisa kitundu. Yankubidde essimu ekiro. Sawa 7 gw'ekiro. Ng'ayagala kusondera Jayden ssente. Ku makya nkedde kuliko mu message nga ŋŋamba nasonze $2,600,000 mu kiro kimu. Kati gwali ani kati gwali ebweru nga tonnaavuma ffe abali wano. Naye laba kyusa obulamu bw'abantu. Jayden nze anti wakinkugamba Jayden alikyali leero mukama yayisiza ku ggwe because kati ffe twandijjewa Jayden tutandika omukolako. Okitegedde gamba nandibadde nnooma mukale omwagwe twakola kati awaba Shamimu. Awaba Shamimu
Kyekirimba YouTube abasiru mbadde ndaba mulwawo n'okkolera ddala ne Jayden. Wakimanyi kati se kyakola ne Jayden. Nga tukola. Ebya serious kati Jayden so amanda nnyo kubinga twogedde lunaku. Okiraba. Ne tubange tukoza nakukola. Era nze gambye Jayden bwangamba ekintu ekyo. Ne bugigi. Kuba Jayden nze nali nkimanyi nti mulwadde. Era nga buli we mulaba najja ne tukola naye ndaba nga embeera si nnungi gankero kukona ne kugamba wayi. Ne nakanyigira. Mutabani wo leero nga ndaba embeera si nnungi. Ngate kalwadde teri akajjanyo kasookoddeko ewaka. Oba kabbira kesima kalina ebizibu byekayitamu. Kati nze nalwe nakola ne Jayden. Ng'omukka ndaba abakamubake. Ne mugana ne Jayden tunaamala kunanga tujja kukola. Nalabye omuntu ayogera atali musawa nga wa symptoms nga ga Jayden alimba. People are so heartless. Banaite tuzanyira. Oba abavubuka. Nedda nze kyanaaba e Uganda. Mwagala muntu abeerawo ng'akaaba. Yataddewo n'ebintu awo. Abantu baali baagala nga Jayden. Buli wajja mu kamera nga maziga. Yataddewo symptoms awo. Nekasajja kagumu. Omanyi Jayden ye muntu afuna ate akawano ffenna n'atatukubira. N'asirika. Siwulirangako Jayden nga ŋŋambye ti mama mperezaayo ebiri ataaka enkutti. Wabula bw'aba akugamba ssente asobola okugawa waayi. Ng'ate omaze namukubira mbuuza gwe kano ng'osirise oli bulungi. Naga naye wanva musoko mperezaayo kasente. Ne Jayden nti akubire nti alina ekizibu mbu Jayden akubire mbu ndi mulwadde. Nze nabyo omuvubuka oyo ng'agamba Jayden ennaku mmeka emyezi emeka alimba oyo omuntu ayogera bw'atyo omuka nga tabakambake ne ŋŋamba ya Allah kale mpazi fa accident esalina musango oliseewo abantu abalowooza nti bantu lwati omukima. So twebaza buli muntu yenna abapostinga nda abantu okusinaapu eyo. Njaga kwebaza Haruna Mubiru yaŋŋambye yasindise ssente. Haji Haruna ejo yansanze awo naŋŋamba bannange ssente zange nazitaddeko bambi nsaba Mukama omwana amuwonye. Papa Misaki Semakulu ate ye n'ateesa ekintu kirala Saimo kye yabadde ateesa. Tukole ekivulu. Ku press conference nga ba content tukole press conference asikuba wakantu ba artist abadde aluma abogerako biki nga kibayamba. Panga agamba nti abantu baweeyo. Bwe tunakikola nga nyine tubayita wamu abasinga bajja kujja nga it is a press conference not like a workshop. Era nga njagala kulaba kuba giteeketeeke. Saimo yali angambye tukikole weekend nene ngamba ndoze tusojo. Era buli YouTube ali eyo. Tujja kubaawo. Content creator yenna ali eyo. Tugenda kubaawo. Buli wonna ekyanyambya buli gwedda gwe ŋŋamba. Tugenda kubaawo. Ajja kubeerawo. Naye n'aba naku nga nakunya njagisa tukwate eddoboozi ffenna. Ffenna. Twongeremu amaanyi n'Abannayuganda. Abaana bange basha mu 256 Nation bali mu kusonda ssente. Bange papa manyi bampita papa baagala okunzimbya. Ate era oli papa mu maaso gaabwe. Bampita papa. Okwekulaga nti omuntu akulabanga muzadde we. Tukwate ku Jayden oyo. Tumweyo kantu. Twebaza Uncle Bebe Cool Moses Sali. Waliwo n'abantu bangi betamanyi naye nga wasindise omutwalo wasindise ettaano wasindise nabagambye wasindise essatu. Abatusindikira essaala tuzaagala nesooka osindike ssente then oweereze essaala. Ssente yeeba esooka. Kuba kati ya mugaso nnyo. Sooka otuwe ssente then omala otusindikira essaala. Kuba netugyetaaga. Katonda munne yasalawo tube nga tusevinga obulamu bwa Jayden. Uganda tuli bangi. Mwana kajastale katumala Jayden kati vakuli bino bwe yakola ngedde abanyankulu obutakubanga. Otusinga omutegeera kati mwaka mulamba. Naye omulaba ensi yonna kanya program ezempulidde bagamba twagala tumutwala ettake bamujanjabira ettake. Nina abantu abampereza message waliwo omukyala. Bagala mutwala ettake. Akram Manda yankubidde direct. Yankubidde jjo Manda Express Cargo gwenanga wano osobola oyo ku executive media ayagala ataki bakola bone marrow bangamba bakola bone marrow ate nga abagenda mutusulizaako Akram muntu wange yettaki aso mutusulizaako aso muliisa kuba Akram tali bubi kumuliisa kumunywesa yenga agenda bugenzi mu ddwaliro ate n'amutwala ne mu ddwaliro. So Akram mumanyi yankubiddeko ejjessimu. Waliwo omukyala bino byabadde agambye agenda Nairobi. Waliwo omukyala ne muwala we bali Nairobi bampeereza message nabo ne baŋŋamba bw'abazze wano weetuli kulya kunywa ne bazadde be nga ffe tubasiza. Katonda nga yakutadde. Katonda nga yakutadde. Abo nabo ne bankubira. Nina omwami wano mu ggwanga sinagala mwatula w'amaanyi mu ggwanga lino Uganda bannanga akwatiridde bw'ati ggwanga. Namulabye ng'oli naye ku n'omukyala ku conference call
baagala okubeera nga nabo bongera ettoffaali lyabwe ku mutabani waabwe. Omutabani, yes. So era nabo tugenda kubeera nga ate nabo tugendayo. So Jaden, Shalom, Mukama akuwa omukisa. Ate webale kwagala abantu. Ani abantu n'ekirala webale kubanga tojajinga muntu nandabika ye. Nandabika ye because abantu batumanyidde. Batwisa mbulumi. Abantu naye tuba province wrong. Ebbanga limumaze nga mutumanyira olw'endabika. Ebbanga limumaze nga mutumanya obufumbo mulimu. Abasajja batwagala. Abasajja babaagala. Batulwanira entalo. Atunulira wumbwa kali. So kakati mu ndabika yaffe n'embi mujja kukakkana nga mutukubira amasimu okwagala muzirina. Ate zikola. Mu ndabika embi yammwe gye muli eyo. Business zirimu white. Zirimu white. Tulinnya ku white. Temunaaza bakadde. White muti omutunulako. Mumulabyeko muba mulowooza muyingira ggulu. So byebyo. We are here. And we are here to stay. And we are here to stay. Kati tugenda ate kwetekamu ssente, sanyusa munnaffe. Nange. Eba netuyina enkolagana bambi kati waliwo abagirwana. Bafa, abantu bafa nnyo. Balema kumanya nti abantu bwobaako n'emikwano gyo weerekereza. Kati fe abeerekereza ate batupinga. Omuntu nga muntu abe muntu wo. Kamba buli ebintu nga tudde ebyokusaaga. Omuntu buli kyokola, like you give, you receive what you give. Enze kye nali ngamba abantu ku bbuule. Okitegedde bwe navaayo ne ngamba abantu ngwa ne bbuule lwa nsonga. Nze bbuule ye muntu wange. Kati Shalom singa Shalom ye yandaga mukazi we. Nze singa Shalom enja mukera ne mwawukana n'omukazi. Ng'oyina ensobi ze wakoze. Nze Shalom mu bantu ngenda gwa naawe. Ngenda gwa naawe Shalom. Era nkuyite enkuzze wano nkugambe Shalom. Tebakola kino, tebakola kino, tebakola kino. Ku lw'obulungi bw'abo abali mu kulwana okuseka. Nsaba otereeze ku lwaffe b'ogamba nti oyagala. Eno ensobi tetugiddamu ku muntu omulala. Bwe tuba tukyasobola n'okurectifyinga ono tumuzi. Bwekiba kiganye kubona gwe tufuna naye sigenda kujja mu public kugamba nti oyo omwana namulabanga mubi Shalom. Nze nakimanya. Okitegedde ate ngeno bwe ngamba nti Shalom mukwano gwange. Bwangamba munyumba kusindina ne bwangamba. Mu bantu ngenda kujja amagezi sinaba muntu mulungi nga Shalom. Ebyo byemwogera Shalom sinnamulabako ng'abikola nze sibimumanyiiko. Bwe nzija ngugaye Shalom bye bakwogeddeko bituufu naye tubikolekitinze tutya tuswaza abalabe. Omusajja. Nze siva mu muntu wange era nabagamba bbuule. Yangamba yamba stage bino byalabaawo. Nange aguzeeko n'emmeeza 3. Fujita. Bangamba ye good person. Okirabye? Kye yangamba bangamba Shalom. Yabikuwewe na because you yangamba Shalom bangamba you a good friend. Mbadde sikumanyi bwange gasooka omulaba. Kati ye yakola kwa bamugayo you a good friend okirabye. Nagenda na lwa 3 ng'omukolo gwa lwa 6. Nangamba sengaje mulala yandigambye bimaze gane walala. Stage yonna ali abwerere. Stage yonna event yonna Mataala production live band byonna byali byabwerere okuva General Fujita. Yanga kyamba ngamba you a good friend. Nze nagamba abantu awo ku Hijab Nation. Sagamba ono muvubuka handa. Yajja nampa production yonna kula. Kati abantu basina baje bakitegeera. Saateekamu yadde. I did not spend. The only money I spent was on food, tables. Ate nga abantu basasudde. Ate nga basasudde. Waliwo kalo gye yantwala mukazi yanga mukazi yali anjagala. Naye sakata agendayo nga was hesitant. Kangane sagala agendayo. N'olugezigezi. N'agula tables. Wanji mama. Nangamba Shalom onsesa. Mwenyagala kulabako. Bambi. Table time. Omukazi yaganya mwogera ali mu America. Mayinza onkubira ku WhatsApp ngena sigiina ayisaire nsizikwata nzikwata WhatsApp zange zetwalayo bwetwazi oba ogikuwa boti nga yegamba sayizi omukazi yakubanga nga simukwata mpaka yamyako ne mweza mga in a civil society they do not copy on WhatsApp and their consent nangamba njagala kwogera naawe Shalom ne mga akubyaki nanga friends of Shalom kanaye kumnga ndi mu kamera nga sali mu kamera nanga kale bwomala njagala kwogera naawe nanyemera ko omukazi. So if you look good, naddamu nakubira nempulya obusungu nendikira nenga kanze kamukubire. Nanga Shalom nzize nkulaba bakumbozi z'ebipooli but you have transformed. Kuva mu kwetunda. Nanga Shalom okyuse. Sina bulungi sente naye ankuteereko $4,200,000.
zikuyambe muteekateeka ekivulu kyo Shamimu nakaba nga nswala olw'omu mwaguli gwe wasoosezza omukazi namugamba ebigambo ebibi namuddamu bubi nampeeza $4,200 sirina mukwano gwa kasitoma era naye yamukubirawo atyo n'amubuuza what are the benefits and returns bw'oba onnanze n'amugamba n'aga kasitoma owunya yamugamba owunya era maama ejo beesanze ne kasitoma maama nyongera okwetondera maaso ku maaso maama ali mu America bannange ononsonyiwa abatukubira bangi abasomboyi kati nsonyiwa munaye beesanze mutufuka nkwesa omukisa guno netondera omukyalo oyo kasitoma yamugambye munange waŋŋamba mpunya bambi wampa $4,200 ku kivulu bambi nsonyiwa abantu bangi abankubira amasimu gaaku abamu nga bansumbuwa ng'abamu tebalina kye bagamba nankubira nga Shalom oyina agula embwa waliwo yangamba oyina asubula bbiriŋŋanya kati batunyiiza abo so ntuusa okwetondera omukyalo oyo naye neebaza buli muntu yenna Shamimu mwalange ekivulu kyange nga kibaawo buli sange nawo ku TV kibala TV kyatulwana nnyo gye bali bakulu kye baali bagamba abakulu ba polisi ekivulu saakirangako ku TV kuba otwakola ekivulu naye bagamba advert zaali buli wamu bennyini be bakiŋŋambawo nga balimba balaba YouTube baagaye si bya YouTube saalanga ku TV saalanga ku radio ffe twatupulanyiza ekivulu nalimbaze emmeeza 3 be bantu bange 15 be nalimbaze Allah atuyambe emmeeza ate zaasukka ne tufunye emmeeza 5 mu 2 Mukama mulungi Shalom Mukama atwagadde kuba naffe tuli babi nabyegulira oguvubuka ogusiiga omuzigo ku mabina nagugamba mbwe ekivulu kyamusaze mukwano njo nadde wa Pakistan motoka ngenda gula Jaden motoka nteeko vulumula hali ya kawundo ewo mu Pakistan ndajua Jaden ndagekira kivubuka ekina kiri kivubuka ekisigo omuzigo mukanya ku mabina kigeje kikavinge ne empiso z'amabeere mbwate kati ffe emmotoka ze bakuwa babawo omwala ffe tuzwa abaana baffe ndajua Jaden motoka kyogana muguya motoka kawundo ogitekeko ki vulumula Jaden vulumula kyekiriko ngate omwana ayinza okyagajuka babaga vu ngenda giwa Jaden era ngenda gigula mutotoka mwe bwenkwata ngiteekeyo mulage mbu mukyala wange avuga tuwalegera akaga ng'ogiresi ya $6,500 mukyala wange emotoka gyavuga naye bagamba yali ya bondi maama wange tali yali ya bondi osobola gibalaga iye emotoka weeri yenjuddemuzaayoko wejjeemu fitina era kyekyagamba ekyo ekivubuka ekyo ekisiiga omuzigo muganda ku mabina kikavinge bwe emotoka yali yakantu ekyekuba empiso z'amabeere ekyo ekivubuka ekyo gwe sisita tereera mukazi gwe tereera anti weetereeze nga namunye kumba muna emikolo mu kyalo muyita mmotoka owaye zeeno naawe emmotoka muyita mpite maama wange talinnya boda ne maama amuwadde emmotoka nga nze yagimuwa naye mmwe sengamba mugende mikwano gyo togiwaayo ku mmotoka eno gye mwaziika mumala kwekuŋŋanya emupangisa emmotoka ezo baaba zaakuwa ate nkujjukiza abakuba obamanyi kakakanyo kantidde mu kigambe abakuba bino byagamba mbu accident tali accident yali accident kusibirako ssente yali accident my sister yagenda ku polisi okulopa simanyi ana police reference ng'ambe ekyo ekyanya ekigesiga amabina ku muzigo amuzigo ku mabina akwe police reference nga alopa mbu yafuna accident tali bamukuba n'abamukuba amanyi era ngenda baleeta muwadde paka Sunday buli wendaga ngenda kuleeta omuvubuka yamuviirako mukuba kuba enamba esimu agirina amanyi omuvubuka akuba esimu agende mu meeting ezo notisi omuvubuka ono amanyidde kuva Sunday nga simuddamu ate nga bwagamba abantu mbu twogera nga twogera naye njagala kukola screenshot nga twogera oba enamba y'essimu nga twogera nga namugudde ku ssimu okuva twavaanye nga tunonye ssente sigala mu kugula muzigo muganda ogezze mabinago ffe twavaawo awo nyoko n'atuuka n'okudooba kasukaali ng'abaana abajja bamuwa kasukaali ngoza nyoko musanyufu ng'abaana b'abajja be bamuwa ekyokulya nga gwe oli ekizingiriiti
Halingeza kino sima kisekesa. You're 34 years. You're supposed to be reflecting on your life. Tunuulira abaana bajja nabo bemaze media emyaka 5. Tunuulira akasije Adam Card. He has a company akola jumper. Gwokera ku TikTok, okera kubigula. N'emmotoka bakuwampi. Ffe emmotoka tuzeegulidde ziri mmanya gaffe ogubuuku zaffe. Kuliko Shalom Hadadi Kawesi. Naye mutya eri mannya ga mukyala. Gwenna emmotoka eri mannyago. Mpozi enamba y'essimu ffe batuwandikako enamba za ssimu ku ttini nga bagiwandika ku gundi bagiwa boda aleeta omuzigo osiige ku mabina. Muwala weetereze. Weetereze muwala. Weetereze muwala. Naye otubuzaabuza. Oyomba na muwala oyomba na mulenzi. Haigwa alabyeko omulenzi agula omuzigo yeesiigwa omuzigo agejja amabina nga mulenzi. Tereza obulamu bwo. Abaana bakajjano mwaka gumu ensi yonna kati bakwatibwako badde omukisa olemweddwa okukkiriza kitaawo yakusimira enjigi n'oziziba. Amakubo ge basima kitaawo wagaziba. And you will never be your father. Tolibeera kitaawo. Ate senga olina amagezi sani ogamba nabbanga kitaawo ba kitaawo yafa akolebedde buli omu. He died a disappointed man. Yafa anyigidde ensi yonna. Koze eri ayagala kwefuula kugwanya ekyagala obbeera. Yigira ku kitaawo. Omanye lwaki afa anyigidde abantu. You can't be your father. Yakuyamba n'akulekera owo ekyobusika. Yakulekula emputeza Nairo. Zikunga enswale ku dipo kuba ze baakulekera. Wasikira emputeza Nairo enswale ku dipo bakuwe ssente. Tekera okwasamirira abantu. Tomanyiira bantu. Toyina kyoli. Toyina ekyamaanyi muzigo muganda gw'osiiga ku mabina. Naye oli ku bantu omanyiira. Abakkuba obamanyi ate bakyaliwo. Ate nzikiriza abakkuba abo. Bakyasobola okuddamu ne bakkuba ku luno. Ojjukira nga bakkuba nga weetonda. Bakyasobola okukuba. Abakkuba. Bye walimba mbu accident amazima ogamanyi. So nkwadde ngenda kuwa ebyafaayo byo, ngenda bba nsomogolako paka Sunday. Fine ngenda bba ya Sunday. Tereza obulamu bwo. Genda okole nnyo waliwo muli si kyapa. Muli ku ndagaano. Kola ssente mwegule. Fambi ekisibu tereza obulamu bwo. Oli muntu mukulu. Mbwakaali. Oli ku Gibbs Bridals. Twagala okutegeeza nti omwana ow'obuwala ali eyo oba omwami ali eyo engoye weeziri gown nika dresses changing dresses zonna weeziri robes weeziri nazo mujje mubeere nga ate mupangisa nekyoyagadde osobola ekitundu kikutungira kiri customized. Yes ate n'okipangisa era bupangisa ate wano twasalawo kuyamba ku mwana wa buwala n'omukyala ali eyo okubeera ng'otuukiriza ekirooto kyo eky'obufumbo twaleese shower girls ennungi ez'okunaaba era wandiguliddeko omukyala shower girl ona neya scrub ne scrub weeziri wali ku Mimi's Glamour ez'amata scrub y'amata ennungi kati omukyala wandimuguliddeko n'omuwayo ka surprise aka shower girl nnungi jezo eza body. So bambi mubeere nga mujjano tulina ne sanitizers ennungi okasuula busuzi mu bbagayo kajaamu katini bulungi. Ate ikop abagala ebifaanyi ebirungi brand ambassador manyi owa ikop oyinabira abagala kungubya mugagga nange nze ate ni brand abagala ambassador ebifaananyi abalina emikolo leka kuba bifaananyi oga kale lwaki ke twamusasula. Keep those memories janku ikop bakuwa ekifaanyi introduction kanya okuzika bakukwata bakwata okuzika mwagala wa musibulo bengo juga munye wetu twaziika jjajja abaana abalijjawo yes babeerewo so mujje kuyamba essimu eziri awo babenga bakolako obulungi nnyo ddala musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.